Chosen Becky ye wakulumya bannayuganda emitwe paka we banayiga okuba nti nate munnange bakola ebibakwatako. Munnange ku concert ya maureennantume Chosen Becky yagenze nayingirawo n'omwagalwa we Ssekajja. Bano nno bagole nga mwambaza ebifaanagano banga bambadde ebifaanagana nga bambadde nabitengi okitegeera nno mukwano. Chosen Becky yavuddeyo nalyoka agamba nti bino bye yayagalanga okwambaza ku mwami we ebifaanagana ekitegeeza nti dictatoramir ebitengi alayika yali yabigoba okitegeera n'ebyokufaanagana okwo alabika yali yabigoba. Kaakati munnange Chosen Becky n'awaana omwagalwa we nalyoka agamba nti eri agenda muzaalira balongo. Bannange kyatayogedde nga tekiriyo, nkiriza tubeere ng'ate atukuwa akatambi kano ate tukomewo mu comment section. Mama okwambala ebifaanagana mwakitandise Jowe omwami wange bye bino bye nalootanga nga nyambaza omwami we ngalabisaati nyambaza omwami wo bye bino bye walootanga mama bye bino era byendimu bye bayita batya mama ebyo bye walootanga couple goals babiyita dreams come true. Ani yabalondedde ebyambalo Nze kennyini mulimu ssente nga mmeka wano kino nakituusiza $4 nze kino nange mwami wange nakituusa $6,000 aze 10 awamu $10,000 ze mulimu. Yes dear. Kagato mwatandise kwa kagato ka $2,000,000 wangi mama ate y'omwami yammeka ye mwami wange of course ya $9,000,000. Becky oli bulungi munnange kuliko okukyala You can see. Mutatuyita ku kukyala Irrespective. Yes ngamba ne mutatuyita ku kukyala waliyo wakulaba wa anti wabirabaawo munnange nti Chosen Becky akyazizza ne mulaba mumpeeko nange ndabe nga saamanya nange nnyinigo naye bane mwakansibako ekigambo sindi nakazaala nabadde lubuto juzi nga nange simanyi kimu bibiri kino bannange okwanjula waliwo ekyakuganya okuba wamma ebintu ebyo bituufu Jowe ndeka njagala omwami wange emirembe oyagala owaani agambako labalaavu mu feesi labalaavu ebigabo bikumunumba nedda maama Jowe omwami ali ati ali bulungi muweereze kapeeki sirendeko Becky kati okwanjula kwadde okwanjula omwami wange byonna ajja bikola the good thing nti abaddewo mu buli mbeera so byonna ajja bikola osegedde mukwano with time byonna ajja bikola bagambye mbu kwa mu December kaninde nange ngate owaye ebintu nange ebibaawo nga sinnamanya biri ebyatambula olunaku nga tumanyi lulala ate then ebikyusibwa olaba Jowe ebintu tulaba ne ba event organizers otudde nabo ba Anna banyira events olaba nti ebintu sisinze mbyogera nebibaawo kati sitegeza nange simanyi naye nange kaninde webinaabaawo nange mumpitanga ku mukolo gwo nembaako kati omwami nsaba omwami wange talina bigambo. It's just a baby, like 2 years omwana batanayiga kwogera. Kakati munnange tulinako omuntu gwe twafunako gye buvudde ani gwe gwomanyi gwe gamba kale nga tumalala naye nayagala ozali omwami wange lwakuba yaŋŋaana nga ŋŋamba eyaŋŋaana nga ŋŋamba asooke kumpasa naye nga neebuuza omwaka ogujja waali bampasizza ndiba nkola naani ndiba nzaala naani. Thank God kale bampropose nze era nsaba atereze n'abaana next year tuzaala babiri. Becky abaana bagambye ozaala mbu gwazaala dda kale otomwesaako yetannazaala ate kati nze kati omwami wange bannange omwami wange ntandika butandisa omuzaalira nazaala dda sinaweza abaana 12 nti nazaala dda omwami wange aninamu abaana 8 n'omusomo mwami Ssekajja nga atunuzaalaavu bannange ngezaako mulabirira mwami wange alina laavu nsinga mwagalako bigalo bino osinga mwagalako ki buli kimu ku ye kirungi buli kimu kirungi I love you baby
olokalo nafa atasobola afa kubanga naye ali mulaavu. Nga womanyi nti n'aba comment section munnange bo tebasaaga batandikiddewo okuba nti nno basabula. Mwami Ssekajja kye bamukoze, mwami Ssekajja wa Chosen Becky kye bamukoze bannange kibadde kikambwe. Ono abudde onaleka agamba nti omusajja alabika akooye akantu kano. Ono n'agamba nti mbadde mmanyi nawona obulogo naye kirabika ku bano tebinnyumidde. Bw'ate bw'avuddeyo n'alyoka agamba. Ono n'avaayo n'alyoka agamba nti wentuuse nkukooye ate nkukooyedde ddala okitegeera. Bw'ate bw'avuddeyo n'alyoka agamba. Ono n'agamba nti eno kapa egenda kuggwa mwe mutunule nze mbagambye. Mbu kapa egenda kugwa mutunule mbu yabagambye. Kakati ono nalyoka agamba nti omusajja wattu aswala naye olukazi lwagala kakasa X. Ebyo bye bakolanga batamidde. Bw'ate bw'avuddeyo n'alyoka agamba bannange Chosen Becky ye ndooza yagadde mwogerako naye maama abaana basabula Chosen Becky bayo bakola ki bannange. Ono n'alyoka agamba nti nange nsaba Allah ampeeyo ekisajja kimawube. Bw'ampeeyo ekisajja kimawube kikkiriza bukkiriza ndyoke numya abalogo. Bw'ati bw'avuddeyo n'agamba katubeere nga tusembyayo ono agambye nti byonna twabikola my sister, just tell me the size of your uniform in 3 years time. Bw'ati bw'avuddeyo n'alyoka agamba nange njagalayo ekisajja kyenfuga. Mulinga nga bagamba nti Ssekajja bamufuga bufuzi bannange. Bantu mmwe lwaki temuleka bannammwe? Kale katubeere nga tweyongerayo olunaku olweggulo munange ku concert ya maureennantume kwabadde kweraga mapenzi ne Pastor Rosias Bujingo naye munnange yalaze mukyala we laavu. Twogera ku Susan Makula nga wooli mukulabaawo munnange ng'ate bali mu kuba nti nno banyumirwa concert okitegeera nno mukwano. Kale kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo ky'olina okusooka okukola kwe subscribinga, likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Maureennantume yasiimye omwagalwa we yasiimye omwagalwa we olwa byonna byamukoledde. Tetugenda kulwisaawo akatambi katukakuwe. Nsaba okwebaza mwami muganza wakubagambye okujja bantu webalire ddala okuba supporting husband. Webalire ddala byonna byokoze esiimye. Webalire nnyo, webalire nnyo. Chicken yasubudde olutalo olw'omugagga munnange agambibwa okuba nti no yakabasanya abaana bali ab'obuwala abakyotala n'abaana abalala munnange oba abawala abalala okitegeera nno omukwano. Kaakati luno olutalo chicken ye yalusubudde yaluyingiddemu. Avuddeyo n'abeera nga munnange ate awanda omuliro okitegeera. Agambye nti ye ali ku sayidi ya mugagga paka lasiti okitegeera. Katubeere nga tukuwa akatambi kano simanyi oba kino kirekawa chicken naye. So kakati KARIM HIRJI eno video njikoledde KARIM HIRJI government ya Uganda n'abalala abasajja bamanya bali mu government tuveeyo tulwanirire. Njagala osokolebe jump eno eriko ekigambo justice for KARIM HIRJI. KARIM HIRJI ono gwolaba tuyinza okubeerawo nga twagala nnyo okudda ku ludda lwabo betulowooza nti banyigiriza, wabula tulina okusooka ne tukuba mu torch ne tumanya what ready tukukunyigiriza abantu abo. Okay, njagala ombuulire omuntu gw'osomeseza n'omulabirira n'akula n'aba atya kiki ekiba kyamunyiza okutuuka ku ssa lino okuba nga ayogera ebyo by'aba ayogera. Kyova olaba nze ne bannange twavudde ne tugamba ffe tugenda sooka tuwulirize ku sayidi y'omugagga. Bamuyita KARIM HIRJI, nze ndi ku sayidi ya KARIM HIRJI era ejjampa eriko justice for KARIM because njagala tusooke tukube mu torch. Omuntu eyavaayo n'akola interview n'agamba
nti nebaza Karimu HIRJI okutuweerera ffe twali tetugendangako mu masomero malungi twali tetubeerangako nga twali tetuyanga ku mmere ennungi twali ensi yali yatusuula avaayo ati at the same time n'agamba nti bannange ono yakola bw'ati ne bw'ati era okiraba nti no waliwo mastermind waakyo akiri emabega are together nga tetunaba kujajinga nnyo mugagga tusooke tukube toche emabega tutementeme ensonga tuzanalyzing yensonga ffe twavudde ne tugamba nti ffe tugenda sooka omugagga tasobola kweyogerera nesi nti buli kiseera nti omwavu yanaabanga right it is not right nti buli kiseera omwavu yanaabanga right waliwo okubanga n'omwavu musobya at some point so fena tuli ku Ramesh family neera gwe Karimu ebyo nabye wakola nange mbimanyi nange nakikolako naawe okimanyi kati wogezaako Karimu ze nkumanyi bakuyita mulya buto abaana bo balidde ze nkujua neera Rameshi tuli naawe baba sawa zino Karimu HIRJI tasobya mukama wange Karimu HIRJI taata yona gy'oli kyemanyi eno video giraba tugenda kulwana paka ku lutalo olusembayo kubanga kyemanyi gwe tosobola kweyogerera because you are a rich man toyina budde bwako oyo omuwala muganda wa Karimu Ramesh omugagga yamuwasa bwe yamuwasa n'amuwa n'ennyumba n'agiddukamu n'agende wa Henry Tigan teyali mukazi wa Henry Tigan waliwo atabimanyi oyo muganda wa Karimu Ramesh yali mukazi wa Henry Tigan nga sente omugagga z'abawazi bali amu ne Henry Tigan Henry Tigan omuyimbi annaye ayina n'omwana wa Henry Tigan abayindi bafumbirwa oyo mwana aluddewo wano kati Obama gwe boogerako yagamba Karimu Ramesh nti Obama abeera ku trips mu Dubai wawa Obama is a promoter is a promoter gwe obibaddemu you can have a paid visa ne bakusasulira visa buli kimu ne bakutwala kati bono okuba balaba Obama tava ku nnyonyi balowooza nti Karimu HIRJI yabimukolera naye simu kwe bakwatira video ze bagamba nti omugagga mubi omugagga yagigula oyo omwana Karimu Ramesh yagenda w'omugagga n'amugamba nti babagobye mu nnyumba remember njagala bino byenjogera wemba nnimba bajje bampakanye oyo omwana bamuwa ennyumba munoonye ennyumba n'agiddukamu nakati ekyali empote bwe mandimba ajja mpakanye oyo muwala bamuwa ennyumba nakati ekyali empote kubanga yagiddukamu omugagga ye talina kyajagaza oyo yennyini Karimu Ramesh n'agenda ow'omugagga n'amugamba batugoba mu nju nga bonaagamba nti ono yaliko ono brother we yali mukazi wange kanyambe nga ayamba oli wadde twayawukana n'amuwa $8,000,000 yagula mu simu bwe manimbe jangu mpakanye so kati the problem is one birimu engabana ya sente nanti mutujja ku traka ya rep we muto ne fairo ya Zula we muto mwatuvuga ne mutujja ku bya Mwizira ne Zula ne mutuzza mu bintu bya simanyi tu abanja simanyi ya mubba simanyi mbadde njagala mu concentrating katu concentrating ku rep katu concentrating ku rep eno yaliwo teyaliwo okay simanyi oba yaliwo because when nakola video omuvubuka yangamba muleta obukakafu obulabye nga bitambula muleta obukakafu obulaga nti Karimu Ramesh ayagala kubba mugagga billions 2 kati obanga agamba naffe tuleta obukakafu obulaga nti no bakwata ebbanga lye biyiseeko kyogamba basobola okukebera omwana oyo n'alaga nti yakwatibwa nze Godfather ankubira angamba omwana oyo story ki angamba story eyo yagingambako edda yagingambako naye nga ekiruubirirwa kyayo nakyo nkimanyi naye sooka ontwala ew'omugagga okitegeera kubanga bonna their aim kuba mugagga taliiwo is outside the country okitegeera mpulira wano obuzibu we buli Karimu Ramesh engeri gy'oyagala okutwalamu ssente si ntuufu kubanga omugagga abadde nga azikuwa ebyokuba nti nno munnange Electoral Commission yalangiridde Fiona Nyamutoro ng'eyayiseewo nga tavuganyiziddwa kubanga yali amuvuganya munnange ate mu lwokaano yavaamu oba baamuggyamu kaakati nno Fred Lumbuye aliko kyagamba. Attention to details kweno call between ab'ebyokulonda ne Nyamutoro n'aba NRM. Pay attention to details. Ono Nyamutoro nga bakola olukwe.
there are certain things that are limited for candidates. Yes. So that is where my concern is. So my best preference would be not nominating, so that it's clear that she's unopposed, and during that period, mobilization for the president, and then me as a candidate, I can do whatever I want for the people without any speculation of media. And I know, I am very certain, to try and take me on the legal path. Because one, I'm a national figure. Anywhere that my campaign is being followed by the whole country, not just maybe. So any opportunity that someone sees to make money, they will jump at it. That is my only issue. That second option of nominating. I'm not campaign. Okay, sorry. Under the one of she cannot nominate. As long as dog war room, kaka is dog war room. That's a double nomination because nomination now I think that's what I'm saying. It's a body very shallow, Medayani comrade. Kyle and Wapa the rule is not as an body to be wild for the soup. It's a lame body. The end nomination, Mutiamana of it. You make pay money. The best option until we have a nominating boy and everything. Then two, getting back to supporters part. Kichiwachamo. She can only stay here and one was sponsored to move where she took us off. Can the any day come and her? Now much of all of them, I see the song waiting and any Kawani, Lange, we are at this off, and you are better. She can say I'm song. And that will be the parent. Supporters, okay, it's okay. They were generally able to 2031. The end opportunity, my child, to come back. I think the bank supporters party, that one we shall leave to you to manage as they come. Because we're a politician. So Kenzo owulidde ebintu bya mukazi wo n'enteekateeka bwe yali ffe tetulina buzibu naawe mukyala Nyamukenzo tetulina buzibu naawe mukyala Nyamukenzo kuba kati sigwe mwami Nyamutolo ye mwami gwe baakuwasa ne bateeka wali waliwo oluyimba lw'abasudde lwe bayita mukyala Kandida va ku Juma akusukkiridde kati mukyala Kenzo Edrisa Musuuza mukyala Kenzo munnange baakukwata amavumbavumba n'ogenda ne bakuwasa n'otuula mu ddya beera mu ddya bulungi nnyo kkalira si gweyogerera National Advance Movement baakukwasa omwana wa First Family bakumanaging bulungi nnyo ojja kudda mu understand ojja kutegeera ng'obudde bugenze bali tomanyi operatinga kati gwoda otandika okwogera bitakwatagana ku national platform ng'okimanyi mukazi wo yakozesa electoral commission n'aba NRM okugjamu candidate wa national unity platform nga mukimanyi bulungi nnyo ne ba community leaders baabuuza ne video bazirina ng'abantu bagamba nti baamusayiningira bagamba tebasayiningirangako Nyamutolo aleeta obukakafu bulaga nti candidate gwe bajjamu yali talina mikono mituufu nga teri kintu kyogerwako owulidde ssente bwagamba nti she was going to pay the money and everything will be controlled ntagala bigere in public kubanga she's a public figure ajja kubeera abantu bajja kutegeera bingi nnyo kati mukyala Kenzo Edrisa Musuuza beera mufumbo bwo nga baakuwasa bulungi nnyo kirabika gwoyoza n'empale z'omukazi era simanyi kiddako naye wonooviira mu bufumbo obwo mukulu ng'obonyeebonye wonooviira mu bufumbo obwo tola nti wabonyabonya leema wonooviira mu bufumbo bwa Namutolo ng'emboogi yitangwa ekyo nkikubuulidde bwete tambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspack channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba